kuki mukulu tusatu leader enga Mr. Muhonale Bosereko amazima go gali nti kati abantu ngabo nze nkutadde mu kiti ky'aba demagogic orator pedagogic orator you are pragmatic leader you are demagogic orator bitegeza you may be the next political successor you are exotic atenze tommanyira kuleta luzungu lumvuma siri mukuvuma naye badde ni mukwekasa kiri kyoyogeddeko nga ntamize Honorable Bosereko kyogamba nti musajja mugezi nnyo nze kati nsereko era kati nze nsereko bwakwata obukulembeza amanye ekifo kyalina okumpa ate ensuka ekya UCC excellence magezi mu butongole okisazeewo nti otwegaseeko aba ecological party nina okwogeramu ne Honorable Bosereko tujja tulina okufuna enjogera ey'enjawulo abayi Loma we muba mugituuze egaba ebifute munneerabira so mukulu tulida nga maliriza abantu bano baŋŋaanye omukulu ono host yaŋŋaanye okwogera mu Pidigins Police Panegyric Zoologies and Ballyhos so ono mwana tamanyira asula ntebe nina okwogera oluzungu nga luli plain abantu nga balutegeera jangu naye njagala okubakakasa the inokopeka traits of this current government will gomora the scramble before our own eyes. We need just to hold on, we need to fight, we champion the generational mandate of making Uganda part again. And I want also state or a political state this that we are in the state of political boroko barakahu chichentegeza. It is a state of political confusion chengezako kutegeza sebo era nenjagala mbagambe nti obudde bwe buno nze ndowooza it is time for us to dominate populous because we have the generation that is younger, our population is younger, and this is the right time for us to fight for our rights, to fight for the spaces as those of Honorable Muhammad Nsereko used to fight for the spaces, and they used to put up their hands. They were the tallest tree in the forest. And I think it is our right for us, all of us, to come together, to fight. A number is 0755 0755 hey 31 18 18 70 70 eweddeyo yes sebo ereta magezi David Williams sebo magezi David Williams sebo president wange sente what mutereko nezijja ko ba president baba bavu abajja ne aziza sebo nzirabe taata ne yazza we balowereza nange taata ezo nonno nsize kuzamu solo nga tufunye entebe amina nze nkimanyi wonna ugira emyaka egiddako Honorable nga wemburesi nzate Honorable kyemwagaddeko nti musajja akkiriza nnyo abantu ab'enjawulo awuliriza ekintu ekisinga obukulu kuwuliriza abantu betubeera mu society nga abantu tetuwuliziganganya nsereko bwati ogoroza tukalakasaati ebisanja ebisatu walayi n'ebisatu abadde ajja kusukka musiga yayagala yajali neweerega n'afundikira nga akukubye empise kuzikiza musajja mugezi nnyo era Honorable nja kusanyuka nnyo okufunako one on one twogeremu tulabe nkubulire ebigendererwa byange ery'eggwanga nkubulire vision nkubulire mission yange wawe njagala eggwanga libe olabe twogerezeganye kuba amazima neetaaga amagezi go okubeera nga bwana amagezi nze ndi open nnyo n'okusinkana buli omu nga naye bayitawe nze nkubulidde you have a very clear future muleka abaseke abaganda bagamba nti baligeya nkoona gwe nga weegendedde naye kati nze mbabulireko bwe mpulira Mr. Muhammad Nsereko ng'akwataganye ne magezi olitukovondo lutututu ndabira ddala drone za muzeeyi zibeesunga naffe tuzeesunga baba wagira emiggo ate tulida kyolina okumanya freedom is not free. Tewali kitu kya bwerere. Someone has to pay the price. Buli kimu kye twagala ekifo. Dokuva nategeera nti ewange sisuza yadde akasaale mpa abakwate mundu ekitiibwa. Kakati Museveni tu akusinikirako nnyo omanyi kuba bano ba foto soja be bakubanga ebiyenje.
nzera nsereko olukwata bwati obuyinza kifo kyengwamu akimanyi kyakuba mudomo naye era just karakitayo nungi nnyo fenna tetugenda kukwata mundu naye gwe engeri gye weeyisaamu ye mundu gy'okutte endowooza ye mundu gy'okutte muganda wange bategeera kye bayita obuyinza magezi Museveni ategeera kye bayita obuyinza ali kuli eri ku ntebe atudde alinga eyakagitandika obutandisi ng'ojjako oyo anti mukama wange tulida njagala okugamba nti ebiseera ebyamabegako abasajja bwe bagendere mu nsiko power belong to the barrel of the gun naye sawaza kakati power belongs to the barrel of knowledge Honorable Muhammad Nsereko kyakubisa n'okubeera ng'omujoyininga magezi engeri gyakolamu ebintu bye nomenkelecha engeri gyakwatamu ebintu bye n'engeri gyabikola mu yanjawulo nnyo ye kuleetera okuba ng'omugoberera kati omuntu gugenda kukozesa emundu naye ng'omuntu omugezi n'omuntu omukulembeze magezi nze mukulu Muhammad Nsereko yakubulira obulamu bwange saagala bintu binjawula na ssanyu lyange era kimanyi ebintu ebirimu batuuni jeeke migo sikwatagana nabyo tolaba ne wano wendi tibuhabulwa ne bamuleta bulesi ku live n'agamba now I want to arrest Magezi Nsereko mbeegaanirawo ne bannange mukama abantu bafega batya jjo munnange Nsereko oyo nze mumanyi Nsereko namuyigako ekintu kimu gwe wegendereze ngumi zonna ezibaluseewo mu parliament ye mubaka asinga okuti by the way Nsereko yo mubaka abataano abasookera ddala mu ggwanga lyaffe wamu ne East Africa okuteesa obulungi mu parliament naye wali omulabye mu bintu bya jeeke nti beesikasika kuba Nsereko mugezi amanyi nti we bakuba akakongovule tekaddawo kati Owekitiibwa abadde kugamba nti wasanze Honorable ali mu kunnyonnyola ku tteeka lya EPS wano ng'ate nalyo litugasa nnyo. Honorable ni magezi yabadde Honorable Nsereko kakyawa abantu lino etteeka magezi nti magezi temumuwa okunnyonnyola etteeka eryo kuba banayogala tebalina kye bagenda kutegeera agenda tandika pinokisokso mpayobura simanya biki era omunaye nze siri mu parliament Honorable yasinga oditegeera nze kye nabadde njogerako olwo luzungu magezi koonaalutwala kwa Mongi n'olutwala kwa Mongi Amongi takugobye mu parliament Amongi mbadde nsaba tuwulirizeeko ku Honorable katono nnyo bannange kubanga ate atudde nnyo ayinza okuba ng'alina by'agendako tumutwale nga tuli obudde bwe Nsereko nno mujja kumusanga abantu ne b'omutuuza oluna emyaka 10 n'ennamba yage tonteerangako yadde omutwalo olutuuse wali magezi omusirikidde emitwalo 4 kati gwe wansaba 15 ng'oyagala bwa LC wano ne nkugamba bwa LC wano tubufuna ngenda kubeera kansala kati wulira alo tukuwulira Honorable bannaye munzikirize ow'ekitiibwa Magezi kwendi nkyali nammwe naye just katono 1 minute no problem nze nabagambye oyo kasita kuzuuka ku nsonga ez'okugatta ensonga ajja kudda ku online kwali buli kimu akiwulira Magezi tandika vondoro tututuwo ekitegeeza His Excellency Magezi yabagira ng'atutwala Honorable nga bw'amaliriza His Excellency kuba mwakafaananyi ekiyinza okubeera mu state house y'amagezi era true leader nze njagala nkubuulire nze ng'omuntu I am or a politically right gorokosikuwakale standard logo moho moitomoi upright viraga mahamaha of this political maha state hogo boroboro in the political owapo watch mba always steady mbade mu politics by the way omukule ono mukulu agambye hosti agambye nti mbadde ko mu byoyogera bingoba oba bindikawo mukamange tulida bikulekawo sebo Owekitiibwa President Magezi katuwulirize ku mukulu Ssuuna obwedda ayagala ayina ensonga gy'agala oyisa okubanga ne Magezi ogenda kunzita kale mukulu Ssuuna abeeko kyayogera ffe tuwuliriza nga Honorable wadda
tweyanziza basabo ne banyabo mbalamusizaako natuli wano munaku y'amagezi nze ssanyu lyange lyakuwagira Honorable Muhammad Nsereko yonna gyandwala era mukiririzamu ng'omukulembeze era nkimanyize proven leader kuba atulaze nti asobola so ekikulu kya byonna obuvunaanyizibwa bwaffe bwakutegeeza abalala abatamanyi kuba mu Uganda mulimu abantu nga beefuula abatamanyi wadde nga bamanyi so tulina okubategeeza values eza ecological part of Uganda tulina okubategeeza ebirubirwa byaffe nawa eggwanga lino gye ligenda so basewo ne bannyabo nze nzikiriza tiwe tufuna omukulembeze alinga Honorable Muhammad Nsereko buli kimu Uganda ejja kuba efunye ensi bali gye basuubiza abantu so tusaba nti tutambulire ku birubirwa n'ebigendererwa bya ecological part of Uganda ekisooka tukkiririza mu butonde bw'ensi tukkiririza mu brotherhood mindset change ne innovation ebintu ebyo ensi kwetambulira olwaleero for example nina ebintu byenzize ndaba nti badde basoma for example kanjogere ku budget basomye budget ne boogera ku nguudo ezigenda okukolebwa naye nabuze okukaaba nti nze ow'e Kampala atambulira mu binnya ewava omusolo omungi enguudo ze basomye okukolebwa nga ntono nnyo so nga ate sente singa ziva wano so n'olw'ensonga eyo twetaaga omukulembeze nga Honorable Muhammad Nsereko agamba nti wano ewava omusolo omungi era weetaaga services nnyingi olwaleero tuli mu ggwanga nti balowooza bulowooza ne bagamba oba tunaakola olw'egindi n'ewalala so basebo ne bannyabo twetaaga omukulembeze atambulira ku mulembe ng'ono waffe ali innovative nga Honorable Muhammad Nsereko olwaleero bw'otunuulira amalwaliro ge tulina bw'ogatuukamu amalwaliro ga gavumenti okaaba amaziga kubanga ekyamazima gayina bubeezi mannya ne gabeera agamu gayina n'ebizimbe ne balyoka bagayita amalwaliro naye ng'eddagala temuli n'ebirala olwaleero bw'otunuulira ku luguudo lw'e Masaka okuva ku luguudo lw'e Masaka ogenda okuva e Kampala otuuka e Masaka awo waliwo eddwaliro lya gavumenti eriri ku main liri Buwama Health Center 3 naye bw'otuuka mu Health Center 3 teyina ekyamazima eyina linnya olwaleero abantu bonna bafuna obubenje awo balina batwala mu private hospitals nga Nkozi n'amalala ate nga ebbeeyi tebagisobola so n'olw'ensonga eyo tutunuulira nti Honorable Muhammad Nsereko ono bw'ajja mu bukulembeze ebyo byonna ye abimanyi amanyi ebizibu amanyi solution yaabyo engeri gy'asobola okubimalawo so tukkiriza nti asobola era nze nsaba nti buli wembeera nze njogera olero lutuuka abantu mbabuuza nti bannaye basebo ne bannyabo mugamba mutya tye nze mpagira Honorable Muhammad Nsereko mukulembeze wange gwewagira ani ate ne tubawa ne space okwogera ku baabwe ffe ne tubannyonnyola so eyo ye EPU entuufu n'olw'ensonga eyo tugende mu maaso n'okutambuza enjiri gye tunaakoma ogitambuza tujja funa numbers eziri organic nkyogera nnyo tetwetaaga numbers eziri organic tetwetaaga numbers zitusudiya kubanga abantu abasudiya bangi naye nga abakwagala batono so ffe twagala kubeera na organic numbers ne bwe tubeera n'ennamba entono naye nga tulina ddala abantu abaffe abatukkiririzaamu abakkiriza mu bukulembeze bwa pulezidenti waffe Honorable Muhammad Nsereko bingi nnyo mu Uganda bye twetaaga ddala nga biri overdue tuli mabega nnyo naye nga twetaaga mukulembeze abitegeera omukulembeze gwe tulina olwaleero ebirowoozo bye biri ku birala olwaleero naye akimanyi nti tulina enguudo embi naye si byalowooza ebyo akimanyi nti tekinologi tumwetaaga naye si byalowooza olwaleero mu Uganda nabagamba dda tulina minisita wa ICT nga ne email address bamugulirawo nzigulire nga ne womukwasa kompyuta akubuuza nyigewa ye minisita wa ICT n'olw'ensonga eyo
tuyina okutambula n'omuntu ali sharp agamba nti omuntu yeetaaga ekifo ddala ng'akisaanidde. Bingi ebyokukyusa mu Uganda naye Roma tebagizimbira mu lunaku lumu. Twetaaga kuwagira ono omukulembeze waffe asobola okupushinga agenda zaffe bassebo ne bannyabo. Olwaleero obulimi abantu kati season yene enkuba yabadde ntono, omusana guli mu kwokya abantu naye tebaprovidinzeewo option. Olwaleero abantu balina okuyigirizibwa nti bannaye nti musobola okubeera n'amazzi ne mulimira ku peesi yammwe. Naye ebyo byonna government programs ze zibiwagira kubanga abantu abamu balina okuyigirizibwa. Sente bayinza okuba nga bazirina esobola okusima enzizi n'okubeera ne irrigation systems naye nga tebamanyi. So government erina okuemphasizing ebintu ebifaananawo bityo. Ffe government yaffe awo ejja kukwatawo nnyo kubanga ku obulimi kwe tutambulira, obulimi yennyaffe kwe tuyimiridde ebbanga lyonna ejja kukwatawo nnyo. Education system olale babadde asiiba akyogera nti banna education system gye tulina nfu. Education system ekeeza omwana omuto owa baby nemukeeza ssaawa 11 n'atuuka ku ssomero ssaawa 2 nga nokkuwa yakooyedda kati ogenda mumusomesa biki? Ebyo awo wonna wakwata. Olwaleero tulina universities zetugamba ezisinga mu Uganda naye nga bwekuwa degree bw'ogenda e Bulaaya ate bagamba sookoddemu osome. Tulina okukyusa system efaanana bwetyo. Olwaleero bassebo ne bannyawo Uganda ekigisumbwa system ne policies kubanga twetaaga okubeera ne system etambulira mu kyasa kino kye tulimu. Ng'episystem ze tulina za mabega. So bassebo ne bannyawo nze era nkiddamu ti omukulembeze gwe tulina agenda okununula eggwanga lino ye Honorable Muhammad Nsereko gwe tulina okuwagira n'ebiruubirwa bye kubanga biri mu lujjudde. So ffe tetuwagira violence. EPU is a non-violent party. Tetugamba nti genda weekalakaase nedda. Ffe EPU tugamba nti omuntu mutegeeze munnyonnyole bw'alemera mugambe nti tulemaganye naye tujja kusisinkana. So bassebo ne bannyabo ebyo ebigambo byange byenjagadde okwongerako ko wano. Ate ekirala mu education system already tulina abaana be tubadde tuweerera. Ono Muhammad Nsereko n'abadde alina abaana babazzenga aweerera abasukka 2,000. N'olwayo tulina scholarships eza university ze tugaba. Tetusinziira ku ggwanga, tetusinziira ku kibiina kya byobufuzi kyowagira, tetusinziira ku ddiini yo, wabula weyagala scholarships ng'ojja nga tukuwa ng'omwana wo oba muganda wo ng'agenda asoma nga yeeyongerako. Eggwanga tuliba tulina kye tuligasseeko wadde tetunayingira mu bukulembeze. So bassebo ne bannyabo ebyo bye bigambo byange mwebale nnyo okumpuliriza. Tweyanziza nnyo Nkulusuuna mu Ecological Party. Mukulu Stephen Joli, Honorable ng'aludde mu Kacaayi tawiike. Nedda wendi mbawuliriza mwenna wendi mbawuliriza buli omu submission ye. Anti olwayo nnyo mu Kacaayi ovaako naye nedda wendi. Kale Mukulu Steve tuyinza okulabako ssebo. Mukulu Stephen yalabika taliiwo. Today wa president naye nsanyusa obasanga kalisebo asibye mutya mulungi ssebo sibakimusi wabulira amazima Uganda sawa zino weeri What if somebody call from Balikana because noise everywhere just disturbing them. So local is kind. Okay, kangira mpanoni. Thank you so much. Uncle Wamagezi President, His Excellency, never uncle kitegeeza ki? Niba nange. Kakati nyababuuzaako
mukwano bamwise ankopi muzukulu wa Gabunga era ng'aza omukafu soldiers b'amagezi die hard era ng'asiimye beegattako wano eno essiwo naffe tusanyusa okulabako ssiwo kale maama sooka okwebaza eri host agataliko n'omukulu Honorable Muhammad Nsereko taata webale abatamanyi magezi oyo bannange that guy abadde nga from institutes nga bamugonza ngolaba nti kalage alina obubaka bwayisaayo eri bannayuganda naye even the fellow students bafeeriza omukolaki omutegeera so kati omusajja nga Honorable Nsereko waavayo n'agamba magezi you can naffe bamuliko butuufu kituzaamu amaanyi tugamba ya if Honorable says so why not so Honorable Busebo tukwebaza webale ni webale ddala okay yanziza toyanze egi kale ssebo nawe tusanyuka mukulu Ronald manya yiga Ronald ssebo kanda mukulu Honorable Muhammad Nsereko mwagala nnyo simanyi oba atuwulira awulira ssebo wali awulira Wendi mbawulira mwenna taata mbawulira taata mukulu Ronald network yekubuzeeko kyekituuseewo omukulu Steven omaze n'ofuna awalungi taata ogende mu maaso is it my network oba mumpulira nze oba nze navuddeko dda tukuwulira okay mukulu Ronald network kyayiko oba ekubuzeeko simanyi ow'ekitiibwa amagezi his excellence naye bannange mpulira nze mpulira enganda etunyumira ow'ekitiibwa God's slave tusanyusa okukulabako ssebo mukulu nze nina ekizibu storage nga temuli kwogera how can you join the party for Honorable Muhammad Nsereko enamba kwoyitira okumanya ebisingawo ku party 07 njikirana nali njikutte mutwe naye bwendwawo nga sikikosa Honorable Ryoti eyo obwongo buwunga Honorable wali mukulu God's plan just that abadde akyali mu fixed naye ng'awuliriza avuddeko kwali akuwulira Honorable Joli kwali gweyogera mukwana abadde abuuza how to join ebimanyi ebisingawo enamba yaffe erizo 782 13 16 17 0782 13 16 17 awo yenamba ekutwala direct mu group ya Viva Ecological Party God's plan Hello? Akati njagala nze ndi independent essaawa eno naye nkyanyoonya ekibiina ekyokwegattamu nga naliyagadde okwegatta ku kibiina Muhammad Nsereko kyakulembera naye nze mbadde manyi Revolutionary Front ate kati tulira Ecological Party which kyetulina okugoberera mukulu God's plan
Ekibuuzo ekyo kandeke mukulu Ssuuna akikunnyonnyole bulungi nnyo. Mukama wange Revolutionary Front kiwe kisinde kumwe tubadde tutambulira era twakireseewo ng'ekisinde naye ekibiina ekiri registered ye Ecological Party of Uganda kyekibiina ekiri registered EPU era kikulemberwa Honorable Muhammad Nsereko. Kakati ekibiina eriya ecological Abannayuganda mubanyonyola batyali mu kyalo eyo atakitegeera kigambo ekyo mukigonza mutya? Kakati mukama wange kankuwa example, omuntu ali mu kyalo ewaffe Bukoma Nsimbi tasobola kwogera National Resistance Movement wabula asobola okwogera NRM kyayimba kiyimbe kyobola nti nkugambye nti kiri Ecological Part of Uganda EPU. Yes sir. Abawagira NRM mu kyalo bagiyita movement. Ubwo badde ogenderera yonna abataasoma nnyo abali mu kyalo bakadde baje movement kyekyakwatayo era bw'oyogera movement bategeera wa gy'otegeeza naye Ecological Party nga kintu kizibu nnyo okutegeera okunnyonnyola omuntu w'omu kyalo kitegeeza ki? Mukola mutyawo okusimplifying olulimi. Kankuyambe bwangu yadde mbadde ndi bize ogaye nti kizibu nnyo okunnyonnyola ow'omu kyalo. Yes. Gw'okitegedde otya? Olamusiza nnyo Honorable. Esebo gw'okitegedde otya? Nkwagala nnyo. Kubanga omanyi mbaddeko gwe bw'okitegedde. Mbaddeko nnyo ku Twitter Spaces, nze mbeera nnyo ku Twitter Space no ku TikTok opitayo lumu na lumu. Naye mbadde nfuba okutambuza enjiri ya Ecological Party nti tuwagire Muhammad Nsereko kubanga nze mbadde nkuwagiranga omuntu oli very intelligent. You're one of the vibrant, intelligent people we have, even who have highly performed in parliament. So naye kakati katugende ku kino muganda wange. Wewajidde Ecological Party Uganda etambulira ku nsonga za butonde bwansi. Yes, ekyo nze mbadde nkimanyi. Ngamba okutunda okuuma obutonde bw'ensi. Ekyamazima nga omukulu bw'agambye nti ffe tuli ba revolutionaries twagala enkyukakyuka ey'omuggundu ng'etwalira wamu ebintu byonna naye katutandikire ku kino eky'obutonde bw'ensi n'ebyo ebitwetoolodde nti okuligesalinga Revolutionary Front kyandibadde kituuka ng'ate n'akalulu kawedde olw'ebbanga eppanvu eryali baddeyo ne tukuuma ekimu kisinde ekirala kibiina ekimu kyekikopo mwe tunywera nti Ecological Party of Uganda naye ate endala ye sowaani we tuliira kaakati byonna bisaavinga omuntu y'omu nti era ne bwe wandigambye ow'omu kyalo revolutionary era nakyo kyandimumenya okugira bw'aba ng'asigadde yoyo ow'omu kyalo y'omu gw'oyogerako naye mu byonna ye kaategeera ekigambo EPU ky'omukenderezaako nti ffe abakkiriza mu butonde bw'ensi okubeera obulungi nga tubukuuma n'okwagalanira mu ggwanga lyaffe nga liwa social justice omuntu yenna akuuma obutonde bw'ensi asobola okukuuma n'omuntu abeera ne responsibility eyo kakati kiri obaganda God slave nti omuntu yenna ali willing okwegattako bino ebisigadde bigoberera bugoberezi kuba tuyinza okwagala okukyusa erinnya okukyusa akabonero ebyo byonna bigenda mu maaso naye ekisinga obukulu kwe kumanya ekigendererwa kyaffe ekyawamu kuba nti ne munnansi owe Uganda ne b'omubuuza nti Republican Party kitegeeza ki naye agimanyi nti waliyo omusajja gwe bayita Trump mu America eriyo wa Republican ki Republican Party yes kale tukkirize nti mu kiseera ekitono kye tuyina weewaawo twandibadde tukola okusomesa okusingawo
naye kakutandikire kuffe na buli omu ali wano nti kyekibiina ekikiririza mu butonde bw'ensi kiri part of the global greens. Abantu mu nsi abakkiririza nti okwonoona obutonde bw'ensi kikosa buli omu, ate nkikakasa ne bannayuganda bazze bakiraba entakera ne mu biseera bino bipangizi. N'olwekyo tukkirize nti buli omu atandikirwako nga be basinga obungi ebitundu 68 ku buli 100 bannayuganda balimi. Abalimi tebasobola kusurvivinga ng'obutonde bw'ensi bwonoonese. Webale nnyo. Ekibiina kyogerera abantu 68 ku buli 100 abawangaalira mu ggwanga lyaffe. Ekyokubiri, ffenna ebimu ku bituleetedde endwadde mu nsi muno y'enkyukakyuka y'obutonde bw'ensi obubaddewo. Nti polisiwo olwaleero buli omu asobola okkiraba, buli omu atambula n'alagye, bano bakola ki, bino bifuba bakolola, bano balya bubi, bano bali mu mbeera efaananako bwetyo. So ekibiina ekyo bwe twakisanga naffe twagenda okulaba bwe kyajja gye tuli ne tugaa ddala mu butuufu muyina ebigendererwa birungi. Tugenda okukebera ku bammemba baakyo nga kumpi ababaddemu 7 ku buli 10 bonna baafuna sikaala, bali mu mawanga ga njawulo, basoma ebintu ebikwatagana n'obutonde bw'ensi, ate okkomawo babiteeke mu mawanga gaffe. N'olwekyo ne tulaba nga values z'ekibiina kino kibadde kirungi. Abakibaddemu babadde beesimba. Ate naffe tugamba buli omu ajje tukizimbire wamu nga tekiriiko bwannannyini. N'olwekyo butafaanana n'ebirala, ffe tugamba jangu nga bw'oli, buli omu tumanye olina gy'obaddeko. Naye mujje tuzimbire wamu kino ekibiina, bwana magezi, jangu gy'oli, Ronald, mujje tuzimbire wamu. Tuzimbe eggwanga lyaffe, tulifuule ery'omutindo, mu socio-economic practice, education transformation and skilling, innovation ne technology okugintroducinga society that believes in a fair justice system for everyone, n'ebintu ebifaananako bwe bityo omukowa ebyo. So abantu banyonyi nti oli bw'abuuza nti Honorable Muhammad Nsereko mu byenjigiriza yandirowoozezza ki nti ng'oteeko nti yandiyagadde nti n'atayina asobola okusoma, naye ate ayina ikonomi gy'ayagala okugulowinga, nti omulimi ali okumpi mu Farmers Association eri mu kitundu ebyo tuba tukuliyeetinga yaba abeera sapulaya w'emmere ku ssomero eryo erya gavumenti, abaana tebalina kusiiba njala. Naye tutya nti gavumenti bw'emala obbakuŋŋaanyaamu ssente mu ikonomi, ate ekwata Farmers Circles zino eziri ku byalo eby'enjawulo, nti eri Namutumba, eri Kapchorwa, n'egigamba nti mu ssente ezimu gavumenti zijja obbaweerezanga nga subsidies, mujja kutwalanga emmere ku masomero mugifumbire abaana bali ekyenkya nga bwe mulunda enkoko ez'amagi, bwe munaamala okubawa ekyenkya nga buli mwana alidde ku ggi n'anywa n'ekikopo ky'amata n'obuugi, kulanki mubawe ekyokulya eky'emmere, nti wabe nga tewaliwo mwana ajja n'atuuka ku ssomero nga talina kyakulya, kubanga abaana bangi abajja n'atuuka ng'ayayuuya nga banne balya. Naye mu ekyo ekisooka nti ikonomi ogiteekamu ssente nga ziddizibwa mu balimi bennyini, ne tumanya nti abalunda amagi bonna mu Uganda balina akatale lwa nsonga gavumenti ebagamba okugenda okugasapulayinga ku ssomero buli mwana abeere ng'alya eggi akule nga takoozimbye. Alina obuugi, alima soya n'amutabula mu buugi n'akolamu obuwunga, naye ng'ogyeko buguza abantu n'eno mu masomero aba afunye free supply, nti bafuuka basapulayi obuuma obukuba obuugi n'obuwunga ne bufuna ababugula, nti ffe gavumenti tugamba sapulayinga Nakapiripiripiti Primary School, ng'obuwunga obuvuddeyo bwavudde Amudaati mu kitundu ekya Karamojja, ng'enkoko ez'amagi ez'abiisa amagi agaavuddeyo nago tugempowalinze. Kitegeeza ssente olwo zizza mu bantu, abantu ne bafuna economic empowerment mu bulimu, ate n'omwana n'asobola okulya, n'asobola okujja ku ssomero nga naye musanyufu agamba awaliyo okulya. Omusajja omu yaŋŋamba nti abaana badropinga out, nti omwana atambudde mayiro 9
nga talina kintu mu lubuto agenda okutuuka mu kiraasi ng'olubuto lugulumba bogobogobogobogobogobogo omwana tayinza nakutereera mu kiraasi nakolerako World Food Program mu Karamoja sub-region United Nations World Food Program ogimanyi nga ndi food monitor. Yes. Well, we said that very well droughts. It's been around over 10 years, 15 years, I think ago. Yeah. Kwegamba, yeah, chintu choyogeddeko kirungi nnyo ekya food supply. Yeah. Kakati. Kembadde ngendako ekiralo kuga nti one, mbadde nkugamba ebintu bingi bye tuyina mu education okumakinga sure nti computerization ne digitalization n'amagezi gy'abadde ayogerako etandikira ddala omwana n'alaba ku laptop oba ku tab at a primary level, elementary level ne bakulanga ebintu bino babimanyi kubanga ensi egenda mu era of artificial intelligence, machine learning, data analytics, nti egenda kutambulira ku data ng'ensi ezitali ku ekyo oba ogenze mu byamizannyo bakwetaagisa okwambala strap eno eriringa datawo odduse mayiro mmeka okoze eki in order to inform human minds on prediction for the future okufuna economic leverage. Kitegeeza artificial intelligence tezze kujjawo mirimu naye ezze okujjawo emirimu gy'abo n'abaleze nga tractor ekajjawo nkumbi naye bwe yafuula alimisa enkumbi ali emabega ng'amagoba ge gafuuka matono na bwekyo nkukubiriza nga njagala okuga nti nyinza obutaku expoundingira buli programu gye nnyina kyamaanyi ne tufuna n'omukisa ng'abalala bonna bwe bazze okuwulirizibwa nkakasa eggwanga lyonna lijja kutambula mu EPU. Honorable in ideas this is what actually will impact society very quickly. Kubanga kakati awo ne bogenda no introducing a program ewa Ssaabasajja Kabaka mutandikira mu Buganda region ne mutandika oku preserving the green gund environment yaffe badde destroyed for a very long period of time. Ebibira babisanyizaawo. EPA we munaatuyamba ne musimba ebibira ne musupplying emiti. Ekibiina olaba we kitutumuka ne musupplying emiti eyo mu byalo yonna kubanga yeyo project gye mbadde mpulira Katikkiro ng'ayogerako buli kiseera. Emiti bagisanyizaawo. Bw'ogendeyo mu byalo tewakyali bibira. Babi destroys byonna. I think ecological party can send a very good message ku bantu baffe ne impacting amangu nnyo. Era idea nnungi nnyo ze mulina ezo. Ng'oggyeko biri ebirala bino ebya technology ebyo birala naye at least basically preserving our environment yaffe. And we can get back our green environment, especially from Buganda. Then we can expand to the rest of Ugandan area, the other regions of Uganda. Ate bwana magezi, bwana God is slave. So you know, the environment ogiconserving kitandika naffe. Kubanga tulina homesteads milioni 10 mu emitwalo 8 mu Uganda. Naye buli omu ne betukeera tuga nti buli mwasimba emiti ebiri. Kitegeeza tufuna emiti emiliyoni 21 mu emitwalo 6. Tuyina wano mu Uganda nti omuntu agula ewantu, for example, poti ne weebeera ntono nnyo naye agula n'ajjawo emiti ate n'atasimbawo wadde n'ogumu. So ekyo kitandika naffe nga poliisi ya gavumenti bwetuyambako kubanga olwaleero abantu buli muti gwa 2,000 teri muntu alina amaka nga tasobola kugula ne bwaba yeetaaga gugula tasobola kugula muti gwa 2,200. Kitegeeza eyo campaign twetaaga just kutegeeza abantu creating awareness tusobola okusimba emiti environment green etumuzaawo then ekirala nti bw'otunuulira mu kibuga n'ewalala nti oli agula ekintu awoveera n'akasuka n'amalaga kasuka n'akwata obucupa oli anywedde amazzi ali mu mmotoka mwe yandikaterese
bwatuuka ewaka bakajjemba kateke mu dasibini ate n'ayisaamu n'asuula mu luguudo. Kati mu luguudo oba okasuulira yaani? So twetaaga creating awareness nga tuyita mu ecological part of Uganda. Tugenda creating awareness ey'obutonde bw'ensi kubanga ebintu byonna bisoboka ate bituliraanye naye lwakuba nti ebiseera ebisinga tubibuusa amaaso. Ate naddala singa nekitandika nemutandika okuimpactinga kuva mu primary schools then secondary high school abaana ne bakula nga bamanyi okuprotecting environment. We've destroyed so much of our environment. Bade njagala kubuuza ku membership y'abali mu diaspora, how far? Mr. Suno, idea. Waliwo gundi organization gye bayita Greenpeace oziwulire ezo Greenpeace membership ona bagenda jogerako. Okay. Greenpeace ogimanyi mukulu Suna. Greenpeace International. They're all over the world. Erina Greenpeace UK, Greenpeace Netherlands, Greenpeace Germany, Greenpeace gwegigogolingo ojja kulaba. Ebintu ebya ecological party ndowooza bye mugenda okukola mujja kwetaaga n'abo such a big organizations like that to impact the society. No, God save Green Party. Tulina collaboration in ebirala Green parties munsi yonna almost. So it's all over the world. It's a very good going. Yeah. Yeah. Okusinziira nga Honorable kyayogedde abiyisiza mangu abadde ajjagula bujjabuzi naye n'ensuuzo nali esuuza okusoma ku manifesto yammwe. Tulina 20 points program naye tugenda zaniveiringa nga twaniveiringa party. Okay. Yes. Mwaniveiringa ddi? We are yet to communicate the date. Kati abali mu diaspora nze mpangalira nkola emirimu gyange ngikolera Switzerland ne Germany. I sometimes cross into Switzerland, sometimes I work in Germany. Naye how can we mulina platform kwe tusobola okujja information of our website, that kind of stuff? Tuyina aba diaspora, tuyina diaspora league era bayina ne group yaabwe. So waliwo ani mwanyinaze mwima agenda kusomera enamba ja kusindikako ka message baku adding mu group ya diaspora. Ayinza no GP ningawo waba asobola GP ninge ya. It is kanjisome. It is 782 103 16 17. Okay. Yeah. Nkoze screen recording, yeah. Okay, 782 13 16 17. Yeah. So anyway, kibina kisimbudde naye ebirowoozo nali ensuuliriza ku bintu ebirala ebigikwatako ne manifesto negisome neyongera okusomamu. Nze ndi ku kabalaza sirina kibiina ni independent. Osanga muna ntokota ne muntwala. Bakutotedda. So far so good, yeah. Kuba owulira ebirowoozo byawo ndale bwebijja. Balina ebirowoozo birungi ku kintu ekyo. Badde mumanyi eri kwa technology. Olaba Uganda tulina ebintu bye tutunuulira ddala nga biri fake. For example, olwaleero bw'otunuulira babadde ne coffee marathon e Bushenyi naye ntuŋŋamu naye coffee marathon eyo bw'otunula baspendinze endowooza obuwumbi obusukka mu 10 okukola event eyo yabaddeyo. Naye oyinza okwebuuza tikyayambye eki ku mmwanyi gye babadde bakulembeza ng'omutwe. Ekyamazima
singa bagambye nti basimbyeko buli district basimbyeyo modo farm y'emmwanyi abantu bayigireko abantu bafune endokwa z'emmwanyi eyo yandibadde plus naye gwe weewunya nti sente ezo ze baspendinze zagaseeko ki ku kirime kye babadde bakulembeza. Abantu bagenze kunywa mwenge na kuchakala. But what was the main impact? Kusende ze batadde mu kivulu ekyo. Takitegedde. It was like wastage of money. Ate zirabika sente zavudde mu government. I don't think that private money. Muna Uganda wafunira walira. Naye ebintu ebyo ebitukwasa kungu ebyo. How money is being wasted mu bintu ebitalina kye bigasa society. So, what is it? Musende zibayononye singa bazikuze mbaleke naye mbasaba buli ali kuno ayongere enjiri ya ecological part of Uganda femikono fe waffe waggule buli agala okujja yagala okubaako kyamanya ebikwatagana ne EPU always tubeerawo okwongera okuttanya ku nsonga fe tuli non-violent tubiri tukkiriza mu Uganda eyawamu tukkiriza nti Uganda yennyaffe tujagala nnyo ate na Uganda etwagala ate era twagala Uganda egende mu maaso twagala edde mabega twagala gitambuza atugiza mu maaso so mulonde Honorable Muhammad Nsereko 2026 eggwanga tulitwale mu maaso mwebale nnyo Obulusuna Sebo nsaba kubuuzaako simanyi oba kino ekibuzo kiri applicable here waliwo Honorable Visit Kaliro abadde ateesa President wange magezi yegatte ku Ecological Party. Nze nabadde nteesa Sebo w'ekitiibwa. Wanjita wanyi mama? Nze nabadde ntaddeyo okusaba kwange taata nga ndaba nti okusinziira ku magezi ge mulabyemu n'okutegeera n'abantu wanaakwatagana n'omukulembeze wange ate kiyinza okukola enjawulo y'amaanyi nnyo ku kibiina oba oliawo ne mu kye tusuubira. Kakati mama ngambuuza in case amwegaseeko aba asigala ku lookaano oba alina kujjayo lo Honorable Nsereko akitwale okuba president kye bayita okwegattako kitegeeza aba azze mabega wa Honorable ng'agenda kugenda ajja kujja mu abasobola okufuna kifo kirala naye ng'ali mabega nga takyali mu lookaano. Tekitegeera Ecological Party nganze njagadde butuufu Honorable Nsereko webanga manifesto yammwe nsava nene yaffe mutwe ku matu naye kinasiza eri president wange okuba nti tomanya banayogeramu oba oliawo abadde Kiriya bw'abadde ayogera amugambye nti togwamu maanyi obaddewo ng'omuwulira kuno kubadde kusaba kwange so si kwa mukulembeze wange nze okusinziira bwe mulabye ndabye ng'okweyawula yabulamu ne tuba ne kino na kino ng'ate ffenna ekirubirwa kye kimu naye ndaba nti ate bw'aba atwegasseeko oba oliawo kubanga ate bw'otunulira pulezidenti wange yaaludde mu nsiike okumanya alina kungiko oba oliawo bayinza bwe bagatta emitwe kiyinza okubaako ate enjawulo nnene nnyo gye kikola. Kubadde kusaba kwange ng'omuwagizi so singa omukulembeze wange kino takiriimu at the moment naye nga His Excellency Magezi agambye ajja kwogerako naye ebinaavaayo kujja kuba kusalawo kwe. Kale mama kuba ekirowoozo nze ekimuguzizza. Mwima in Africa agambye alina ekibuuzo. Okay, in Africa Honorable wali wansi awo akuwulira. Ompulira manyinaza. Essebo nkuwulira. Webali nnyo okutuweereza ne Mukulusuna naye mulamusizzaako ne host ne Honorable. I think nange ninga God Slave ndi Kabalaza naye lwaki museka lwaki oseka naye musajja wa tekinologi ennyo tebakukuba amajja amavundu basabimanyire
twabimanyira ndi kabalaza by the way naye tekitegeeza nti sirina gwe mpagire era obeera kabalaza era obaako ne woogwa okitegeera naye atuwuliriza akamaleyo eri mukulu Ssuuna ensonga lwaki mu nsonga wekijja ku bibiina by'obufuzi ndi kabalaza mu ecological party mwe mukoze mutya okulaba nga muzimba Ssuuna mpulira ekibuuzo kyange nkuwuliriza mukoze mutya mu ecological party okubanga muzimba ekibiina ne ideas okuba nga zeze tutumu okusinga individuals mpenda kize mutaddewo kubanga obuzibu nze bwensinga okulaba otunulira nga FDC kano Dr. Elizabeth Sirleaf yagisikamu omutima FDC yaggwawo otunulira DP mukulu Semogere we yavaamu yavaawo otunulira NRM nayo Museveni wavaamu evaawo kati ecological party owekitiibwa President Muhammad Nsereko singa aba waliwo alina omutinga mu katono awo let me first get him off. Was a kandaba Mr. President wayina obudde koze ekyo ekibuuzo kikye musindikidde invite waba ayina obudde azze oyo ekibuuzo kikye si kyaffe abawagizi. Okay, kale twali buzibu. So wekitiibwa Honorable nkulamusizaako nnyo salamu alaikum wakatullahi barakatuh. Ekibuuzo kyange simanyi oba obadde okiwuliddeko partially. Kiwulidde kwendi nti abamu ku ffe era nga Godslave bwayogedde tuli kabalaza naye olw'ensonga nti lwaki tetulina bibiina is because nti individuals babeera much greater than the party. Kati buli wafuna circumstance eyo oyendinga up ng'osupportinga individual nga tosupportinga the party and its ideology. Kati mu ecological party ekyo mukinogodde mu kyeddagala kubanga nze nzija okuwagira ecological party mba njagala kuwagira party n'ebigendererwa byayo so si Honorable Nsereko newaaba nga mukwano gwange oba nga muntu gwe mba mpagidde mu mbeera emu oba endala neyanzanyo ssebo. Okay, ekisooka nsooka okwebaza olw'ekibuuzo ekyo. Of course mu Uganda tulinamu strongman syndrome eyo gye tuyina naye kiviira ddala ku bukulembeze naddala wano mu ntandikwa ne mu rolling out ey'ebintu. Kituufu abantu baffe mu Uganda balina strongman syndrome era tulina okugezaako okubreakinga jinx eyo kubanga naffe abantu tebabadde bakozesanga campaign tool nti mumpe ntwala gundi kakati abantu ne baluzinga common values and principles. Naye nze mbadde ndowooza nti ffe mu ecological party tubadde clear. We do things for a common purpose. Ate nga kyetunoonyereza mu ebyo byonna is bringing a compelling vision ffenna gye tunaasharinga si vision kubeera ng'eri born by an individual. We must have a compelling vision for our nation nti ne bwemba siriiwo nti victory comes to us as we, not as I. However good I may be as an individual. But if we are not united for a cause, kitegeeza nti ffenna tusigala tuli weak. Secondly, is to create a system in our constitution very clear. Service above self. What does that mean? Serve and let others serve. Nana ffe kyetwagaanye mu party constitution yaffe gye mugenda okulaba very clear. Nti you serve for 2 terms and you let others serve. Kiraga nti strongman syndrome eyo eyokulowooza nti it's individual purpose yakuvaawo. Therefore, through definition of our core values and the creation of the legal infrastructure is supporting kijja kutuyamba. Ekyokubiri creating a diverse membership tutya nti abantu ab'ekikulu ekyenjawulo n'ekyenjawulo buli omu ajja nga tetutunuulidde eggwanga ly'eddiini ye n'eyisa ye najaamu wabula alina okugoberera rules. Ekyo nakyo kikulu. Then active participation tutya nti tuwa omukisa abantu bonna ne bacontributinga okubeera member kimu okuba supporter naye okubeera member kyanjawulo omukko. Okubeera member tulina classification of membership. Tulina lifetime membership oyo asasula $1,000,000
tulina golden membership wa mitwalo 5 tulina clusters ezo na silver jubilee paka kujja tuyita omuntu wa bulijjo oba omuntu waffe ey'omutwalo ogumu akati mu ebyo byonna buli kintu kyemubanga buli omu yateekamu kitegeeza abaamu n'omugabo kuyinza musinza luti ekyo kiba kitegeeza nti omuntu yenna eyagala okwetaba mu bukulembeze waffe tulwana nnyo tumwempawalinge okubeera ng'ayina ennyingiza tumanye nti memba waffe kye ali ku kinti amulimu kakati alina butunda era oluvannyuma lw'emyezi 5 buli wiiki ayingiza miliyoni 1.5 kakati oyo ne bw'omugamba nti omwaka ojja tuwanga emitwalo 3 ate yaba musanyufu zikuwa n'okusukkawo ekyo nno kijjawo strongman syndrome buli omu ne yeeraba ng'ateeka ettaffaali ku kibiina kino ekireeta ebyo byonna okubeera ng'omusasa ali omu nga yasaka yasaasaanya ate yamaliriza omupiira bw'oba gw'ogunoonya mu kisaawe gw'ogudistributing era gw'oguteeba eyo gye bayita one man team naye ffenna bwe tuparticipatinga mu guleeta guwutanya n'oguteeka mu katimba olwo tuba tuzimbira wamu pate ebeera etunulanga eggwanga kyekiri kyeggambye nti ffe twataddewo ng'omukulembeze mu kibiina oteeka okuparticipatinga naawe mu kusonda nti ng'oggyeko okubeera mu ba lifetime members oga nti nze nyiddewo bwengera kino contribution njiwa nze nabaga nti ffe okubeera nga tulina farmers league it's not by mistake kuba kyetunoonya nti buli mulimi waffe gwe tuneempawali nga tugeze ng'alina yiika emu ey'ettaka ng'asobola ogiyingirizaako obukadde 3.5 omwaka mu kulima okulungi kitegeeza aba asobola okuwa miliyoni 1 bwe mba n'abalimi emitwalo 7 nga basobola okumpa miliyoni 1 buli mwaka baba basobola okumpa biliyoni ezisukkira ddala gwe z'olowooza oba kumpi triliyoni nga gye bagendamu lwa nsonga mba mbataddeko embeera esobola okontributingira ekibiina kino nga tekitunuulidde namuwaamu so economic empowerment eri abantu baffe naye n'okubateekamu collective participation. The more we participate together as a team, the more